enkuka bilabiri mwetano CBS MTN enkuka bwaguga enkuka fire sibya sita danger tukubana tukujja mukabira nkola Taichini Maxado bino byabanene ekyuma kiri amayinjo leta bigere nabakobula binaeto wasa mpisa tetulina gwakutego ba chimpanya chimpugugo nkola ya Muisiraeli tukubana tukusanyawo sente teri kwebaka mwamusaleko tokola era nosuwa eno nyuma yerumbye motoka nenzira munenfa eya muveyo akapande mwasomye bubi tuli munkuka bwaguga nkola ya mujomba enkuka juu enkuka emanye byaffe mama abachala mujja tukole enkuka duiro dance style sizakuno sambate olindeka sambate enkuka twesanga tonight biwagidwa MTN momo ngamizi wa banki enkuru ya Uganda ne operation wife creation ne MTN chabasa fama ngeri wamu ne MTN tewali kirema teka tuwe ebisanja bibiri eby'omuddiringanwa bwe biggwako ovaawo era osobola okudda naye mu myaka 3 egiyise tewabaddeewo president agusa kino yongera otwe ku byafaayo by'eggwanga lya Guinea-Bissau. Ampuliriza ensi eya Guinea-Bissau gye twogerako esangibwa mu kitundu eky'ekyobuvanjuba bwa Africa. Ekibuga ky'ekikulu bakiyita Bissau era kyekijawula ku mawanga amalala agayina erinnya erya Guinea kuba ensi ezirina erinnya erya Guinea ziwera. Tulinawo ensi endala gye bayita Guinea Conakry, tulinawo ensi gye bayita Equatorial Guinea eya Masengwema, ate oyinayo ne Papua New Guinea eri mu Pacific. Kakati eno bagiyita Guinea-Bissau era ekibuga kyayo ekikulu Bissau gwanga tono. Liweza square kilometers emitwalo ng'esatu mu kakaaga n'obugwamu. Bw'oligerageranya ku Uganda olina okubyamu enseene emirundi nga 6 okufuna Uganda. So nsi ntono era n'abantu olina batono, ina abantu obukadde bubiri nga n'emitwalo 10. So nsi y'abantu batono. Olulimi olutongole lulimi oluportugal kubanga Portugal yabavuga mu biseera eby'amatwale. Naye ennimi endala eŋŋanzi mu nsi eyo olina olulimi lwe bayita Guinea-Bissau Creole, lwe lulimi olumenyefumenyefu nga luva mu lulimi oluportugal n'ennimi ennansi kati ne bakolawo olulimi olwabwe awo wakati. Kati olwo waliwo abantu bangi nga balwogera mu Guinea-Bissau ng'abamu nalwo olulimi lwabwe olusooka nga bw'oboga nti njogera Oluganda lulimi lwange olusooka nga bo Creole lulimi lwabwe olusooka. Naye olw'okuba oluportugal terutunda nnyo ku ddaala lya nsi yonna ng'oyagala okutabagana n'amawanga amalala. So bettanira nnyo okusomesa n'ennimi endala ng'Olungereza, Olufalansa, Oluwarabu era embalusi soko gwe tuwogerako ennimi zino zonna azoogera. Ayogera Oluportugal, ayogera Olucreole, ayogera Olufulani olulwe, ayogera Olungereza, ayogera Olufalansa, ayogera Oluwarabu, yajja n'ene waffe n'ayogera Oluswayiri. Tekyewuunyisa omuntu eyasoma diguli esooka okutuuka ku yokusatu ng'eri mu nkolagana z'amawanga. Kati ennimi endala ennansi ez'amaanyi olina Olufulani, olina Olumandinka, eryo nalyo ggwanga ddene nnyo mu kitundu ekyo ekya West Africa, oli Mali n'awalala. Ago gamu ku mawanga amanene abasoma ebyafaayo mu siniya. Kati okubanga Abamandinka n'abalala n'Abafulani mubasomako. Kakati okuzzako emabega ku byafaayo by'ensi eno. Olw'okuba eri ku liyanja lya Atlantic lyerimu ku mawanga kusemazenga wa Africa agasooka okutuukibwamu Bacherupe, abavumbuzi be bayita ba explorers. Feno Bacherupe okutuuka mu interior ya Africa nga Uganda tuwogerako myaka gya 1800 lwe batandika okuyingira eno munda baakomanga eri Mombasa abaddu babajjanga wano ne babasanze naye bo okutandika okuyingira wano Abawarabu okutuuka no 1800 n'Abazungu ne bajja oluvannyuma. Naye kati bo Abaportugal basooka okutuuka olwaleero wasangewo eggwanga erya Guinea-Bissau omwaka 1446. Ndowooza nti kyatwala emyaka mingi fe okulaba ku Bacherupe bikumi bya myaka naye bo bali wali we baayitanga Vasco da Gama, Bartholomew Diaz, betusoma mu byafaayo. Abavumbuzi abo basooka okwetooloola Africa nga banoonya ekkubo eri batwala mu Asia. Kakati byemu ku bifo mwe baawummuliranga.
so kyabanguyira okutuuka wano amangu era Abaportugal ne beekwata olubalama lw'ennyanja awasangibwa amawanga okuli Cape Verde olwaleero neggwanga erya Guinea-Bissau era Portugal ekitundu ekyo yakiyita Portuguese Cape Verde Islands naye ng'etwala Cape Verde n'olubalama lw'ennyanja ku ludda luno olw'eggwanga lino erya Guinea-Bissau kati ng'ekitundu ekya Guinea-Bissau bakikozesa nnyo okuyisaawo abaddu baba bafunye okuva eno mu mawanga agatatuuka ku liyanja lya Atlantic mu bugwanjuba bwa Africa. Mu mwaka 1879 Portugal lwe yayawula ebitundu bino bibiri nene bisigala nga byayo Cape Verde nga yayo ne Guinea-Bissau nga yayo nene banga ebifuga ng'ebitundu ebyetengeredde ebibiri. Atuuliza ayinza okugamba otegeeza ki ng'ate abafuga y'omu kiringa bw'olaba Bungereza yali wano ng'efuga Kenya ng'ekitundu ekyetengeredde ne Uganda ng'ekitundu ekyetengeredde si nseemu. Nja kuwa ekyokulabirako ekya Nigeria yefuga Bangereza naye obukiikaddyo bwabufuga ng'ensi eyetengeredde n'obukiikakkono era baabagatta ku independence nga bagenda kufuna bwetwaze. So kakati bano babaawula Cape Verde ebe yokka ne Guinea-Bissau ebe yokka naye ng'era Abaportugal be bakyabatwala. Kati okuviira ddala mu myaka egy'olukumi okutuukira ddala mu gy'olukumi nga giggwaako Portugal yali yeegiriisaawo naye nga teyingira nnyo munda mu Guinea-Bissau ng'esinga kukomaawo ku lubalama n'ekozesa omwalo okutambuza abaddu. Kati oluvannyuma wamaze okubeerawo Berlin Conference 1884 Africa egabanyizibwa kakati nayo neeyagala okuyingira munda kati olwo nga balabye bye beetaaga okuyingirira ddala munda era waliwo olutalo olw'amaanyi lwe baalwana wakati wa 1912 ne 1915 Portugal ng'erwana okuyingira mu Guinea-Bissau munda era neegaziya ekitundu okukola ensi olwaleero gye tuyita Guinea-Bissau. Ekyokugaziya kyaliwo wakati wa 1912 okutuusa 1915 kakati ne bagifugira ddala nga ettwale lyabwe. Mu mwaka 1956 omulwanyi Namige Amilcar Cabral yatandika ekibiina kya African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde. Kibiina kye twogeddeko ekyebyafaayo mu ggwanga lino erya Guinea-Bissau Amilcar Cabral yakitandika n'ekigendererwa ekyokutakabanira obwetwaze. Jjukira omuggundu gwali gw'amaanyi kusemazenga wa Africa buli nsi eyagala okufuna obwetwaze wano mu Africa. Obadde ne Augustine Kamyamu jaana mu kwegugungo ina Omutaka Ssemakula Mulumba yitaba ne mu nkiiko mpitirivu mwana mu 5 mu gye bayita Manchester Conference. Omutaka Ssemakula Mulumba yakiikirira Uganda mu conference eyo mwalimu abantu nga Obafemi Awolowo yali ava mu ggwanga erya Nigeria, Jomo Kenyatta okuva mu ggwanga erya Kenya. Manchester Conference lwali lukuŋŋaana lw'abaddugavu olwayongera okukuma omuliro mu kaweefube owa Africa okufuna obwetwaze. So mu muggundu ogwo Amilcar Cabral atandika ekibiina ekya African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde. Asaba obuyinza ng'akozesa enkola ez'amateeka kwegugungo kw'emirembe wandika petitions n'ebirala. Agenda okuyingira emyaka egy'enkaaga agenda okulaba nga Portugal tebabiwulira 63 naggulawo olutalo olw'ekiyeekera ng'akozesa ekibiina kye ekya African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde. Emundu n'etokota emyaka egisoba mu 10 okutuusiza ddala mu mwaka ogw'74. Mu lutalo olwo Cape Verde Guinea-Bissau yawagirwa nnyo kubanga eyo oyinza oga nti yali ntikko ya Cold War. Soviet Union ne banywanyi baayo ku ludda lumu n'Amerika ku ludda olulala. Nejjukira engeri gye baalwana olutalo olwo baalwana nga kye bayita proxy wars. America ne Soviet Union tebasisinkana butereevu lye bakozesa ensi emu buli omu n'abaako gwawagira. Kakati mu lutalo luno Amilcar Cabral alwana n'Abaportugal amawanga okuli Cuba, Soviet Union ne Yugoslavia bawagira Amilcar Cabral mu lutalo olwo.
olutalo Portugal lwagiyisa bubi era mwaka gwa 1907 ne balangirira ekikwekweto kye baatuma Operation Marvad ne balumba ekibuga Biso mu bukambwe obutogerekeka n'ekigendererwa ekyokukwata abakulembeze ab'okuntiko omwali n'Amerika Kebble. Ekikwekweto kyatta abantu bangi naye abakulembeze nga bwe n'Amerika Kebble tebasobola kubakwata, beemulula ne batakwatibwa. Naye olw'obukambwe obungi bwe baakozesa baavumirirwa nnyo ne bakyeruppe bannaabwe. Jjukira olwo bangi baali bamaze n'okuwaayo amawanga gaabwe. Bungereza yali ewaddeyo Bungereza, Bufaransa, amawanga mangi omuli Uganda n'amala baali bamaze tuwa obwetwaze. Kale ngagamba Portugal, lwaki naawe totukoppa okusigala ng'okyenyigira mu lutalo olwo kubanga oyagala okufuga ekitundu ekyo 1907. Kakati 1973 Amerika Kebble atemulwa. Bw'atemulwa muganda we ye yamusikira okulembera ekibiina ekya PAIGC. Ne mwaka gwe gumu yatemulirwa aba PAIGC ne balangirira nti baali bamaze okuwamba n'okweza ensi ya Guinea-Bissau era ne bagamba ffe twekutudde ku ggwanga erya Portugal naye okulwanagana ne kusigalawo nga Portugal ye ekyalemeddeko nti ekyo kitundu kyaffe yandinga ebitundu ebisinga obungi abalwanyi bano aba PAIGC baali bamaze okukyeza. Omwaka gwa 1974 waliyo revolution y'amaanyi ekyusa obuyinza mu ggwanga erya Portugal yakazibwako Carnation Revolution. Revolution ye bwebaawo obukulembeze obujja bwakkiriza okuta eggwanga lino erya Guinea-Bissau mu butongole lyetengerere era Louis Kebble muganda wa America Kebble n'afuuka president w'eggwanga lino eyasooka mu butongole 79 n'ejjukira bo mu 73 baali balangirira dda naye nga omufuzi w'amatwale yeetannakkiriza mu butongole era nga tebannayanirizibwa na mu kibiina kya Mwanga Amagatte okutuusa 79 obukulembeze obujja Portugal bukkiriza nti mubati beetengerere kibiina kya Mwanga Amagatte kibaaniriza. Louis Kebble muganda wa America Kebble yatemulwa n'afuuka omukulembeze yafuga okutuusa mwaka gwa 1908. Mu 1908 yawambibwa munnamagye João Bernardo Vieira. Oyo yafuga okuva 1908 okutuusa 1999 naye yabafugira mu mijiji ebiri. Omujiji ogwasooka 1908 okutuusa 1994 yafuganga nakyemalira era nga kibiina kimu kyokka kyekikkirizibwa, African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde, nga kyekibiina kyokka ekikkirizibwa okwetaba mu byobufuzi. 94 jjukira waliwo omugundu gw'okutema ebibiina by'obufuzi n'asumulula ebibiina by'obufuzi. Awo n'avuganya n'afuga ng'ayise mu kulonda okwa bonna wabula 1999 gavumenti ye nevuunikibwa. Bannamagye ne bakwatamu awo katono ne bategeka okulonda mu 2000 Kumbayala n'alondebwa nga president. Yafuga okutuusa 14 Septemba 2003 n'awambibwa bannamagye mu ku etaali mu kuyiwa musaayi. Bw'agibwako ab'amagye era ne bakwatamu. Eyasooka yakwatamu okuva nga 14 okutuusa nga 28 Septemba okuga wiiki 2. Ye General Verissimo Korea siyabona. Ne bateekebwako akazito ECOWAS. Bannamagye obuyinza ne babukwasa omuntu wa bulijjo Henrique Rosa yatandika 28 Septemba 2003 okutuusa nga 1 October 2005. Ekigendererwa kyali kyakuteekateeka bukulembeze na kulonda bafuna obukulembeze obuyise mu kalulu. Era basooka kuteekateeka kulonda kw'abaka parliament ne baddamu okutegeka okulonda okwa president. Bwe bateekateeka okulonda okwa president, João Bernardo Vieira akomawo oli yabafuga okuva 8 okutuusa 99. Akalulu yakawuuta buva n'afuga okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 March 2009 yakubwa masasi agamujja mu budde. Bannamagye ne bakwatamu ne bategeka okulonda mu nnaku ntono ne bategeka okulonda nga 2009 tannagwako. Malam Bakai Sanha
n'alayizibwa nga president wabula mu office teyabugumya Namboge n'afa yafiira n'awabweru wa ggwanga yali agenze mu ddwaliro. Raimundo Pereira eyali speaker wa parliament n'akwatamu ng'omukulembeze ow'ekiseera Maachi okutuusa September 29. Ate oluvannyuma n'akomawo mu 2012. Bw'akomawo mu 2012 aba yakakwatamu n'avuunikibwa munnamagye Mamadou Touré Nkrumah n'akwatamu wabuuziza lwaki ogamba nti teri amazeko Kisanja n'akwata kirala ansayo kati eddebwamu kakati oyo naye yakwatamu katono era ne bateekebwako akazeto obuyinza babukwasa omuntu wa bulijjo obuyinza n'abuwaayo 10 May 2012 Manuel Serifo Namajjo n'afuga okuva 10 May 2012 okutuusa June 23 2014 era ekigendera kya kuteekateeka kulonda ko okulonda baze bakuteekateeka naye nga abawangudde tebamalako bisanja olw'abannamagye kakati okulonda bakutegeka okwa 2014 Jose Mario Vaz awangula era n'amalako ekisanja kya myaka 5 njukiro yonna mwogeddeko yali mukama woono Embalo Sisoko yasooka n'omu Ssaaba Minisita mu 2016 kati ye ajja 2014 era n'afuga ekisanja kye n'akimalako n'akola ebyafaayo nti mu bbanga eddene ye president yasooka okufuga ekisanja n'akimalako kubanga tujjukira nti Vieira ne afuze 8 n'ategeka okulonda 9 naye ekisanja teyakimalako kiba kinaatera okuggwako n'awambibwa so okuva 9 nga baze mu bibiina by'obufuzi ebingi teri abadde amalako kisanja kubanga Vieira ne bw'akoma mu 2005 era n'awangula akalu ate baamutemulera ekisanja kyolekera okuggwako kakati Jose Mario Vaz yabadde akyakoze ebyafaayo okumalako ekisanja kati simanyi oba ne Embalo Sisoko tusobola okumubalira mu mamaze ekisanja kubanga yande kyaggwako mu gwokubiri ne yeewaŋŋamya emyezi gino gyonna naye obuyinza abadde tannabuwaayo so record Jose Mario Vaz ayinza okugisigaza nti amazeeko ekisanja kye n'awayo obuyinza mu mirembe bukyabadda ayawukana ne Sisoko kumalako naye n'atakola ki n'atawaayo obuyinza kuba kati ali mu nkomi wetwogerera naye wakati awo abakulembeze bano bazze bayita mu bintu ebirala bingi n'akazita kabateekebwako mawanga amala ekyokulabirako mu 2006 wakati mu bukulembeze obwakirwanire waliwo abayeekera baayagala okukozesa olutalo lw'ekiyeekera nga bafubutuka Senegal nga baagala okuwamba gavumenti ya Guinea-Bissau awo nawo waliwo okulwanagana kwama njukira ng'olwo Vieira akomyewo 2005 kati waliwo abaali tebamwagala nagaffe tujja kuyita mu lutalo lwa kiyeekera olutalo ne lubeera lw'amaanyi nnyo era lwafiiramu abantu bayitirivu 2007 ng'olutalo balulinye konfeete Parliament neeyisa etteeka ery'ekisonyiwo mu ngeri y'okwagala okutabagana n'okwetereza nabaga nti tusonyiwe abantu bonna abeenyigidde mu bikolobero okuva omwaka 1980 okutuusa 2004 nejjukira ani ayisa ebyo byonna ye gavumenti ya Bernardo Vieira kumpi awo ye yasinga okufugawo yafuganga nakyemala okuva 1980 okutuusa 1999 kakati bw'akomawo mu 2007 akozesa Parliament okuyisa etteeka erisonyiwa buli yeenyigira mu bumenyi bw'amateeka okuva 1980 okutuusa 2004 olabanga yali asonyi ebikolobero bya gavumenti ye kuba we yali asinze okufuga ebbanga eddene atamanyi nti ku nkomera atagenda kufuna ekikambu tibaali bagenda nakumuttira mu office n'ekisanja ekyo teyakimalaako nga bwe tulabye 2011 era olw'embeera eno yakirwanire mu ggwanga lino erya Guinea-Bissau omukago gwa Bulaaya gwasazaamu n'obuyambi obwali businga obungi bwe baali bawa eggwanga lino nga baga nti okuddamu ffe okubawa ensimbi musooke mwetereeze mukomyewo obukulembeze obutambulira ku mateeka ampuliza akatubagiro nkakunnyonnyodde akaaliwo myaka egyo gyonna kakati eyo embeera yatanula EU 2011 ga nti ekimala 2012 UN Security Council neetuula nayo neeyisa resolution ku ggwanga erya Guinea-Bissau naddala ku nsonga
y'omuze gw'okukusa enjaga ng'eyitawo okwolekera amawanga amalala. Era nkutegeeza mpuliza nti oluvannyuma UN kwe kulangirira n'eggwanga erya Guinea Bissau nga nako state. Kati mu resolution ya 2012 UN era yateeka ku nninga bannabyabufuzi mu ggwanga lya Guinea Bissau okulwana okulaba nga bakomyawo enfuga egoberera amateeka. Jjukira omwaka ogwo era mwalimu okuvuunika gavumenti n'okwagala okuvuunika gavumenti attempted coups, era kyekyaleetera n'amagye ga ECOWAS okujja gasimbeyo amakanda ne gabeererayo ddala kumpi emyaka 7 okutuusa 2019 2020 lwe gavaayo nga Embalo Sisoko azze mu buyinza. Kakati mu mbeera eyo Sisoko watwalira obuyinza omwaka 2020 mu bufunze yakomya obukulembeze bw'ekibiina ekya PAIGC kyali kibadde mu buyinza omugatte emyaka egisoba 8 kubanga ne bannamagye bawambanga ng'ate basigala wansi w'ekibiina ekyo tebakiweranga. Nolwekyo Embalo yasoose okukiwera ng'ateekateeka okulonda kuno okwabaddewo ku lunaku olwasande. So eyo yembeera oba bye byafaayo ku ggwanga lino. Enkuka 2025 CBS MTN enkuka bwaguga enkuka fire sitya danger tukubale tukujja mu kabira nkola Taichini Maxado bino byabanene ekyuma kiri amayinjo leta bigere nabakobola binaeto wasa mpisa tetulina gwakutego ba chimpanya chimpugugo nkola ya mu Israeli tukubale tukusanyawo sente teri kwebaka mwamusaleko tokola era noswa eno nyuma yerumbye motoka nenzira mu nenfa eya muveyo akapande mwasomye bubi tuli mu nkuka bwaguga nkola ya mujomba enkuka juu enkuka yemanye byaffe mama abakyala mujja tukole enkuka duiro dance style siza kuno sambate olindeka sambate enkuka twesange tonight biwagidwa MTN Momo omungamizi wa banka enkulu eya Uganda ne Operation Wife Creation ne MTN Chabasa Fama ngeri wamu ne MTN tewali kirema.